Nze Kiddu Oprah Phoebe nga nze chairperson NRM for Justice nga 25 June 2019 nawambibwa aba security ye Uganda twali tutegese emisinde eja run from captivity nga twejjako nga tukoye obukulembeze bwa Mwami Museveni nga ffe aba NRM bwe bampama banteeka mu safe house okumala ennaku 25 batulugunya famire yange ebbanga lye namala mu safe house nagenda ovaayo nga omugongo gwange bagumenye ng'omubiri gwange gwonna bagutuusizzaako obuvune n'obwongo bwange nga babutaganjudde. Olwaleero neebuuza mukulembeze ekyono gwe tulina eyeeyita chairperson w'ekibiina eyeeyita president w'eggwanga agamba nti alwanira eddembe ly'abakyala naye nga natulugunyizibwa tasobola kuvaayo. Olwaleero neewuunya Uganda Police tevuddeyo kumpa report kubani abantulugunya. Mulinda nange enveeyo neeyo kyengo omuvuka eyeeyokedde ku poliisi. Bwe tuvaayo ne twogera ku biki ebiruma bannayuganda biki ebiruma abantu abali mu pati mulowooza nti twenoonyeza byaffe. Bannayuganda kyekiseera ekimala nkoowoola abalwanyirizi b'eddembe kuba sifunanga bujjanjabi bumala. Eyali annabirira yafa omwami wange ng'omwaka gutandika we tukolera baggalawo naye wendi essaawa zino ntonya sikyalina na bujjanjabi bwenfuna kuba sirina wenzija 10. Bazadde bange bandibadde bandabirira taata wange bwe bampamba yafuna stroke. Nze maama nze taata ekimala yessaawa yemu omuntu y'omu akomawo agamba akyayagala obukulembeze mu ggwanga naye ng'abakyala tuli wansi tubonaabona tetufiibibbwako ekimala. President Museveni wumula.